ate Red Bar manyiyo Red Bar kati yaterera ali bulungi Red Bar solo mutwala ku murogo namugamba achaga wano nokola boti jangu we yangu mukulu bigugi kukakola ne punch kikyosana kyoyagala nkuweeko ozero ko abogewege gwe era musasira kuba naddayo mutizi kayo jajja newa chimuteka yuko corporate fight eyo ne bogwigi kati amoti omukubemu na oba akolezo webro uwa nze tondaba ko mu kizungu nga nyambuka sikulabangako chaga chicha zaako tomutwale mu Illuminati Odumdamu nawe Illuminati kuwafuna yali mufere Wana kolo kunonyereza nga Illuminati basadaka naye mwaka guno tutambulidde bulungi liri pazo yasoka kutwala luyimba omwaka lindako amoti lindako tonkwata muliso lindako omwaka guno muziki sagala kulaga liri pazo wako chebagenda kola reference nagifunye kati ni we mwaka ya reference mekanze kenyini wandaga reference eyo yali papula ngamwita ku police kati bapa reference yebako aka red Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu customer waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Asinziwe oyo Kristo Katonda waffe Lugaba nanyini kisa nanyini dembe nanyini kwagala oya zaatu walula nanyini bya kwewunda byansi byonna nanyini masanga nanyini zaabu ne waggulu wa byonna nanyini kugaba bulamu ku MRLife kwe tuli amanya bambitari masamu oba metanikirwa Bongo koyogedde Katonda nange ntuukiddewo kubanga yenanyi sawa mukaaga oli mukunywa bia yenanyini kumpa bulamu era ye yenanyini kunzijawo tabia sawa mukaaga sawa mukaaga jaisi muyo otegera totegera gwotamidde zino ziri mukaaga sawa 8 era sawa 8 ne dakika 25 mukatandika 8 inaku zino kabia munnange wokola ennyo mu Uganda yaffe eno etufuguwako mu 7 wokola ennyo ofuna kitono wokola ekitono ofuna kinene kakati weekuumira mu butakola ofune kuba ate otamiddo nkubuuzayo ekibuuzo kimu wali ondabyeko mu mawulire nga bagamba nti fishi bamugoba mu nju wali onsanzeeko mubasabiriza wali onsanzeeko nga nkusaba sho sijja kwogera kubanga swalisa kaspat tuba ku street ekiro tunyuka bulungi nkugamba ngenzeka nange naawe genzeka ezera kulabako ng'okuba ekibato kya showfish wannaye fish awo tuveewo oli mukulu munnange saakuswaga senkubulya amazima kati noweewunye ne mukazi wange owewaka mbuuza ssente ozifuna otya naye tamanyi ngeri gyofunamu ssente ne mugamba flash yange eyo togyolezanga mu mpale
nze mfulume wange ningina totweralikize naku zina abantu bafuna sente but ya mu bintu ebitategerekeka gwe olaba n'omukazi wewe akatomanyi ngeri gyofuna mu sente ozifuna otya nakunyumiza sukale nali ngenda waayo muganda wange mu Ruminati naye olaba saamu waayo fish ngaze kebala introduction ejingide mbadde nche bawe anti na village basket ino kujokola ki fish tunaye ku bintu byotakozeseeyo ewaka ngaya amasati ankofira ngezo mpale sando ati nze nange nina project ekatwe Mami Foundation okay mbitwalayo bigize okay ate tewangambye mangu esabo nze ni musajja mukulu musajja gwe bino ebintu otandise bitandike fe tubiruddemu tuze tulabira kummo kale yanjula ensonga village basket Rabonchate Foundation era MR Live yayingidde oyina kino kyotakozesa oyina saati oyina sapatu oyina kasenya ngakapya akapya obusenya obupya ngo mutabukozesa obusenya waliwo omuntu ali eyo fish nga maze omwaka mulamba tasenya soboka mu Uganda kati nze namalako emyezi egisuka mwina nga sisenya nga ndi kubbala emyezi ena muganda wetu zanyisa olukumi mu ebitano lwa kasenya fish nze kye nali nkozeko nange nga sikozeseza okumala emyezi ebiri butasalamu enkwawa naye ng'egirita ya 10 naye nga njiraba nali kubbala mwana wa Katonda ali gw'olina kyonna oyina masuuko oyina brangiti oyina menye kindeke kikyonna kyogamba kasepiti oyina sowaani ekintu kyonna kyotakozesa village basket ezekikutwale kola Rabonchate Foundation bw'okireeta wano tukyongerayo bannaffe bambi bali eyo basula bubi bambala bubi bandyagadde okumanya Katonda waabwe naye bakya ne mu kyakyo olw'endabika embi kubanga baba basekerera si kyabwa Katonda okusekerera kyaki zonna ziri bwe zityo naye bannaffe abamu basekerera bannaffe abamu abajja mu makyaki nga bafaana bubi naye Katonda tali fair okimanyi akatena ali fair fish kubanga abantu abo bagenda mu kyaki ne basaba babe bulungi ate n'azongera oli omugagga ye amanyi ngeri gyakolamu ebintu byetebuuzibwa so gwe mwana Katonda ali eyo nze Katonda nyomba naye wenfukamire waka nyomba naye akkiriza oli mukwano gwaffe ne muganda ni mwana jajja Godi kino wakito tekibadde bwe kiti jajja Godi okitegera ate tajja kwetamwa yaliwo to understandinga kyokka ngenda okumaliza muga jajja Godi nenjuwako kibiya ne muganda jajja Godi kibiya kyonchikoze atwagala nga bwe tuli akwagalirayo itala kyatukolera naye ne mwana jajja Godi guno omwaka mwana nange kankusabeko mwana jajja Godi nkoye ebigere kankome okukubo jajja Godi kanko wacho oboyogera naye yogera nga muniga omanya bamusabanga omanya bamusabanga bewombese yombeke muno jajja Godi nino muliramu ne muga mwana jajja Godi guno omwaka mwana kibere mwana kabushobu n'obujja mu December omwana eggali edde kubbala me tukinyweza tuyita mu Romans 10:10 kyogamba gwe kyetwatuza n'akamwaka ffe kinywezebwa sebo gwe luli wampitako boying enkuba ndi kaboda sebo nga gwate nekkubira nga ate gwe otudde wezing ne ngayi jajja Godi akozali teyalinze eyo njimanyi njikugambe namba plate teyalinze njikulira namba plate fish byampuna legenda lechaga yankubye wala obo tubikola ebe tubikolanga shot yabadde yabadde surprise twale twagala gezaako kula abantu bakyatwagala oba tebatwagala kiki ekyatuze ku legenda lechaga eyo show yabadde gibayita kati mu nsi mugundi yonna buli abaali bakozeeko ku show mu Uganda kati show yasinze tiyabadde ishe kyasinze okikkiriza nti ekyasinze ate nzikiriza efurop okkiriza nti ye kyasinze banwaji bakuba lugogo bagundi ono ow'embalala yani Reigi nakuba n'amenya King Sala nakubeera lugogo kati eyakatikati ye kyasinze yachaga mbuza lwaki yabadde invisible nga terabika
era nze Kyaga munonya n'omunonya mpeeyo ku ssente shuba bidde myoyo myoyo okitegedde bulungi sho yabadde ya mwoyo fish bera olane Red Bar yagitegedde yagifiirinze yagifiiringidde walo mwoyo nange kyatuka ku Kyaga fish ekituufu va mu byokusaagirira kati nende okkiriza nti sho yabadde ya mwoyo ntwala bibyo katudde ku kyamazima kudde ku byemibiri kubanga ebyomwoyo tugenda bisobola tudde ku byemibiri fish fe tuli bakkalica Kyaga so yabadde ya mwoyo tewagirabanga bagiranga ku gundi yonna era bwe mwagirabanga bagiranga era we yabaddeyo mu mwoyo kamiliyoni saagala kwogera njagala nkubuli ebintu bino wammanga byenjagala nsooke wulira Red Bar muleke yabaddeyo yabaddewo ku venue awulira wetubadde twogera otandika programu eno nina ebintu ebimu byenjagala kati nejjeko nga saagala boogerako oli musomesa ate obuvunanyizibwa oli musomesa ebintu ebimu byogerako lwampaka kuba oli musomesa Mayanja family saagala kiddamu gyogerako oli musomesa okitegeera waliwo babikwetaagisa nga musomesa kati wogambye ku Red Bar towudde nkugambye nti yabaddeyo Samekulu yabadde ali mu kkubo naye nga mwoyo era yajja okitegeera Kyaga yakkiriza nti alina abantu be abamwagala bakyalibe yazudde bakyalibe n'abatali baki ate abatabaddeyo yabazudde atya mu mwoyo kati kyogamba wali Kyaga talina mukwano gwa mulinaanyi kyogamba Kyaga wali talina gwakubira ssimu ebintu bimalamu amaanyi tebimalamu maanyi yeyo kibayita kandi bamu eddogo kino kibayita dust life mwattu watubeere twale bwetyo waliwo emboozi za gundi Red Bar naye ateekanga mu Kyaga oyo eddogo baba kuba eddogo bonna awulirako ani yabakuba eddogo simanyi naye ngagamba eddogo eryabakubwa babakuba peya abalongo kyoyogedde ekyo kankinyweremu kaigo kati omusajja ali mumazeeko emirembe kati webabakuteekateeka nteekateeka yabadde ennungi abantu bakola buli kimu n'obulanga obubadde bufuga omusajja naye nyigiramu naleka n'okukola interviews ola abantu mujje kati ekituufu kiri nti tulina nnoonya bunoonya we tutwala Kyaga ave mu anga eyo ate Red Bar amanyiyo Red Bar kati yatereera ali bulungi Red Bar asobola omutwala ku mulogo n'amugamba Kyaga wano olina okukola bwoti jangu weyambuzi ate n'abalokole nga bajje bagende eyo towayiriza abantu ba Katonda nkubulyeyo nga banaabe twabbe nasangayo bijja kukalya ku matama ati nataddeyo ddasooka yogera nnyo yo nnyini gwoteeseera owokubiri addako fish talina n'owokusatu laba na wino fish abantu bagira taiko kubusabusa fish tebasobola ate wenajjo bagamba era babasangayo wa eyo naawe ogendayo ate ezo kyozala kinze nina obulamu omanyi abakutusenga wendi Katonda yakuma fish si balogo nedda ssebo kati Red Bar yagenda wa alina emyaka mubalubaale Red Bar yagenda alina emyaka emeka simanyi oyinza kuba omusinga emyaka nzikiriza oli yagaba kagundi kangejje simanyi kagumba kangejje weteekako bwetesi kigambo nekikula ovanga ku musajja eyatuyanira mu winta Red Bar dogera ngaba muloze awo aba yeteekako siiro eri nti wendi wamanyi abafudde nga Red Bar waaliwo wamanyi ba MC abafudde nga wendi bitegeeza kyolo sikutegeera oyogerera mu ngero lambulula naye emboozi tufumite emboozi nti naffe tetuli bangu Kyaga tukoze tutya kati Kyaga kikyazaako tomutwale mu luminati
Ale nawe Illuminati kuwafuna yali mufere. Bwana kola okunoonyereza nga Illuminati basaddaaka. Lwasama yangamba omuweereza Lwasama yangamba. Oyo Lwasama yasama mugungawo mugambo Lwasama yasama. Mubuuze ani yamuwandiisa mu Lwasama. Sinze kibiina kike muki. MC Lwasama. Kibiina kyange. Ekyaki. President wa Lwasama tomumanyi. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Chaite Foundation tukola Art for Charity. Come paint your legacy with us. MC Lwasama mumanyi gwe. Ono yakola ku Dembe FM. Mubuze president wa Lwasama yani. Kyange na kiri gestalinga ye pano amagezi yali moze. Sibitegeera. Daye mabega obu ononyo oluyimba Lwasama tune. Oli bamita MC Lwasama si kibiina. Lwasama the teacher wawa. Ate nja kusimba oluyi. Nkuleetera empapula. Nze nakola ne fish gamanya tojja ku program eno ng'onywa. Ulya njagala nkuwe ne card. Nze nakola nze ID card ezo. Ezaaki. Ezaba Lwasama. Ngazaaki. Ati ngazaaki nnyonnyola nze musiru. Lwasama family etandikibwa abantu bameka? Babiri. Nze n'omugenzi Jimmy. Owulira Lwasama family no MC Lwasama nati twamuwa ne tumukkiriza okuba nti ali part of fe ne mutuma MC Lwasama mwaba mutuma kati we tumugamba musiba kubanga fe tulina ebipapula ebituufu ebyaki ebyabalwasama family yete naga nti ali tega makonti ali mu Lwasama family Lwasama yabuzabuza gwe era wansanga Lwasama oyo muganda wange agaba jajja Eliani Amoti yagambye ne Amoti wali erinya la fish wali bakwa Amoti ate sagala lumba Amoti kanko kati Amoti erinya la fish wali bakwa Amoti sirira kati Amoti kanko nnyonnyole bulungi omanyi anyonyola mukulu munne Amoti natandika okulaba kwendizi kona nga Amoti yeita Amoti fish bugi wugi ngakuba onda bwita ndandiro afire negado wata mabonga inakadole ngacho samana buzabiri abiri ngina kubeno wada wode nwane gona naga akamenda bwanyega mbukadole nengamba sijja kusobola kino ekintu nze nenjija ne sama ngozikubya ku stage kati nga basama nengenda mugera ne mbange ekyenyanja wentuka kutaka nenkola bwenti okubazi wevu padi nagamba ono guy tutandika obeera naye okola naye tugenda ku stage yasookawo akoleki azuba kole bwetyo bagamba baita amalula family ngasoka nzuba ngena mubanga ne moving era pado oyo yagamba naye wachite weita fish olwakino move kati we namanya nti banjagala nnyo kusama kati ngate balwawo okujja ku stage kati nentandika okukwata microphone ne Jimmy mugenzi kati Jimmy nagamba kati gwe wait MC fish kubanga gwoli mukali
omugenzi Padde yagawo ite fish Jimmy nakyongeramu wite MC fish ye yalabanga buli wenkuba ekintu ngambanga kyennyanja ani Padde ngale Padde ngamba eri yesemba ye empanvu nogenda waggulu kati wodda ku ttaka ngo ogiraba oti awo nga Amalula family eyingira ku stage kati fish erinnya lya fish lyakola ki Jeza Amalula yakutuma erinnya fish Amoti yagala linnya lye producer omulidde kasi Amoti yagala linnya yagala erinnya fish ebbanga lyolikozesezza kyeryakusuubiramu si kyoli wadde kati yagala linnya kati Amoti teeka lya Mr. Amoti teeka lya Mr. Kamugambe oli wa kitiibwa mukulu biguugi kukakoola ne punch kikyosaanya kyoyagala nkuweeko osobola okuba bogewegegwe era musaasira kuba naddayo mu tiizi kayo jajja naye wakimuteekayo corporate fight eyiyo ne bogwigi kati Amoti omukubeemu kyakoleza owebbulo uwa nze tondabako mu kizungu nga nyambuka sikulabangako era gwe olinaku anti sikulabako njogedde mazima fish nati onsanga mu time yange anti obadde ombuuziza ali gwe tondaba mu kizungu nga nyambuka ne gamba sikulabangako opposite obeeranga mu kizungu tolina ssente zikubeeza mu kizungu anti era sikulabangako ng'oyambuka simanyi gyokolera zoweeryo kati gw'osulawa ate muje musuleka mocha muje mutumanyire akunimbya owai tuddeyo wano erinnya fish nga tebannalitwala ani interview esembayo mu linnya ajja litwale ate bajjabuzi ate bali kwambula bwambuzi yagenda bugenzi nga empapula yafunye n'empapula naye mwaka guno tutambulidde bulungi liri pazo yasoka kutwala luyimba omwaka lindako Amoti lindako tonkwata muliiso lindako omwaka guno saagala kulaga liri pazo kye bagenda kukola reference nagifunye kati we mwaka reference mekanze kenyini wandaga reference eyo yali papula nga bamuyita ku police kati bampa reference yebaako aka red mu pen ya red eyo kati ke nagifunye ogina wano tongambye kujja nayo ke nagifunye lipaza akukozeseza emirimu ke omanyi osooka noonoonya kubanga waliwo nagendayo ne baŋŋamba nti bakyali ku mirimu gya president bani bali lipazo bali bakuzizika tosobola kukwata liripazo ne bagira we bati eyalwedi kasitogifuna kati nati nze ninayo bakyali bange betwava nabo edda muki edda gye twavye mu myaka gyaffe lipazo alina batopu batopu ki alina batopu topu ki yada akutene mukunja atasera eyo firimu giveemu biralamu ebyo naye tolirevuzawe liripazo fish liripazo yagambye Amoti ate bamukwano bekubidde akasimu kati tumulagire ddala nti tayinaawo koko fish koko kankutumba erinnya omanye ekinsesa erinnya eppya wulira gwe kakoko wulira balekera erinnya lyabwe jakusimba oluyi genda ku YouTube naye oba onywedde kabiya oluyi lukuba kumpi bwoba onywedde kabiya omanye ekinsesa gwe erinnya lirina brand erina n'ekibiina kati gongamba otya nti osolijjako kiringa wona ngamba nja kusimba oluyi emirundi giri esatu fish tongako kunsimba luyi ku interview kabiya ako fish va ku biya muvuddeko kubanga buli wenkunenyamu bweti bwegambako ekintu ekikutabulamuko kubonga nja kusimba oluyi anti oyogera ebitakwatagana ebitasoboka oyogera ebitasoboka fish kiringa okuŋŋamba noŋŋamba nti niero si mwana wange kyoliko kyoyogera soja kapazo kaddalamu kamulazeeko pazo big up on yourself
nzikiriza nti puzzle waddala omanyi nange buli zo nzala wazala mu puzzle oyo naye kati nkakasiza nti puzzle waddala ne bw'onaasalako n'ekiniigi nakyo ekya white tokyayinawo kati kankubulira ekintu kimu totta kibe nga tonakikenenya ndusu akulemye okkenenya nkubulirako akulemye okkenenya kyonna gy'ombuulira sikyakwesiga wulira kino kiri bwe kiti kati puzzle okufuna ba bodyguard olowooza bafuna kulwani bado oli sebo VIP alina okuba ne babodyguard oli VIP alina okuba ne babodyguard ono twalyanga bwe mwalyanga kale tugambe puzzle ne Dax Katera wani w'amaanyi puzzle VIP eyawa oli puzzle VIP yafunye ba bodyguard soko ola abantu bagende kushoya Dax Katera bannaye kola abantu soko simbe wakati okola abantu posa zafulumye oba tindageko tulabe ejimperezo bagende kusho era ate tushe kyali tutandikirawo okulanga sikubanga ete byaccaga tulangirewo ebintu kati atambula tutambula tugaludde tambula tugaludde oba eriwa ate nze neeraba yeriwa bannaye naye sawa nyo tuna musimu yo ojja gifuna tukiteekawo buteesi eno blue move giveeko nenawe olitidde okulaba obukaba abaana batwala embi olitidde okulaba obukaba owaayi soka otulaawo wano bakuwa akatebe tusabulemu kaakati owaayi Dax Katera alina show kugundi tugenda kuba tugibateerako ku gundi yaffe ngenda tugibaweereza era nawe ngenda gikuweereza tugende tumuwagire naye puzzle simulabayo tolina lukusa lugoba abantu ku show tajja togoba abantu ku show mbuuza lwaki nze mwenyini puzzle nga sinamukwatako abayinza omuwa webali oyo namutese wa bukebe puzzle yakulema ne tutumalya oli VIP tutumalya budde ku VIP banaye mumunkubira obucupa mutadde oyo toyina kyoyina buli kimu bakitutte bambi okubonaabona okwekikadde kuno mu comment section oliranga nti oleka oli myaka 58 anti wagamba 28 oliraga nti ofishi mumanyi nnyo ali myaka 58 myaka 58 mubuuze spams we tiputegedde nanti waba mmanyi ye yakankana spams oyo yenvuze kati spams we amanye nnyo muve ku bantu abantu besiba ku bantu musajja mukulu seka musajja mukulu ebintu byakutabuseeko kankutwala oyiga okuba ebifaananyi ku foundation n'abaana tutandike bupya erinnya bali tutte ennyimba bazibbye tokyayinawo Chaga tumanyi nti Chaga sho bwenaayitamu tunaagenda n'atuwa kasente Chaga gakaba gakomba kigambye nti sho yabadde invisible bagambyeko Chaga asaba sente kati yazifunye weziri yeshe ekyasinze mu ggwanga gwamayo tegeka sho ne mutuukawo abantu ne mulaba nga buli kimu weekiri naye ng'ovaawo wekka ng'ate tosasudde